omuyaga fe haliwo omusolo tuteekamu ensimbi zaffe n'amuzika ku pikipiki n'amukuba wansi w'omutwe kandi babadde bakuba emiggo babadde bakuba baki kawempe babadde bakola effujjo mbu ndabye abantu kumpi mutwalo mulamba plus ate magezi noddira akalulu akombaka wa parliament ka by election kasigazza ttamu ya myezi 6 gyokka n'ostrajat etegulu ekola ku butujju mu ggwanga n'ogiteeka mu bannansi osinzira okubanga otulaba amannya oba erinnya David Promoter still tukyagenda mu maaso n'okubanga tutunuulira ensonga eziri mu ggwanga era olunaku olwaleero ine kansala waffe oli gwe baasiba nasigala ng'akyayagala Bobi Wine yamulemerako bagenda kumala kumukuba alyoka amute naye bamukubye mu ky'okusa tekyamulobera so olunaku olwaleero tulina sponsor bamwita Aroma sauna steam and bash massage restaurant and bar bano nga bali wano ku Makindi House basinganibwa enamba zaabwe ez'essimu zeezo weziba zikkalubira tusodde kuzikubako okuba kuya focus kuba member wano ba member oba ki oyo ne Bosco kasa Bosco mumanyi yezo ganya hodi bibananyi ni kifo kino mesiraji kuchoya kikide mbadongo berere siraji ali manager solid band kati nanyi ni manager ye Bosco awandika abakozi ye focus nozo uli ekifenge gye kigenda okugwamu kyokka tesibije bakola focus amanyi okukoleka kama kwa manager tebagwana tamanyi kuwandiika kati bobo bate Bosco akubira zo waye ate kuletiza bia zino chipa ziberamu abiri mumeka nimuga kati za tagunywa ngwe mutabivu no focus mukwatagane so ogerera kunyiga mu embirizi Uganda enterevu climax sawo waliwo ekyenjawulo ekiriwo itoko ku Lwomukaga ne ku Sunday tuyama dijja abenjawulo ne wabeewo abaana ku stage nga banyenya mu kogali benjole olw'okubirawo ne Sam Mananka nga tuli mu live band lukoba ku lukoba DJ Pool totandika kujja so kansala abatulaba utiyeyo Mukama Katonda akyakuumye era akyakuwadde obulamu n'ekisa baba taliye nante bisobola kusoboka wagenze kawempe naiseeyo nabudde ku ssaawa zibadde 9 onasobola struggle ng'ogidduka mu mangu wabaddewo ensonga enkuluzetulina okugenda kuba tukyusa eggwanga mulikyusa mulitwalawo nga tuliza mu mikono gy'abannansi nga tulijja mu mikono gy'abalumira mwoyo bebaluwa Mwami Museveni ne gurupu ye manyi nti twafuna ekizibu mu ggwanga lino era ekizibu kya Uganda kye tuyina Uganda terina buzibu ekizibu ky'eggwanga kino Mwami Museveni ne gurupu ye yes era Uganda bwe livaamu ekizibu kya Mwami Museveni ne gurupu ye egenda kutereera nakati Uganda ntereevu anti mwe mulina ekizibu eki bwe mulaba eggwanga nga liringa bwe liri wano bwe liri nga mulaba abamu mugiyita mirembe naye mu nsi yonna osobola okutereeza ebyenfuna abantu nga balina ssente osobola okutereeza eddeme nga bantu basiba beebasi basula beebasi naye bwe tutereeza political status eggwanga wato litebenkezza eggwanga litebenkera political status ina emirembe mu Uganda political status yeno nti otereeza ebyobufuzi ebitambulira ku musingi gwa demokrasiya ebyobufuzi ebyokuvuganya nti president afuga ebisanja 2 ne baba abantu bakwagala batya nga bakwagala batya kito gwakigambako Clinton America bamuganyira kitokola tumenya constitution twakitogenda mu parliament nosaba basi ne bakyusa ki constitution ya America niwengere ekisanja America Clinton nagamba nedda nze ne bwenvaawo olwaleero nja kubeerawo naye enkya wajja kujja omulungi ennyo asinga Clinton sinza agenda okukemerera ku America kitegeeza America ekyalina abalungi baki bangi abajja n'okunsinga emirundi nga 15 leka tuleka America ebeera America otekadde ekintu ekyo kati abajja okunyunyusa eggwanga lino balumira mwoyo abanyunyusa abanyazi abatigumbuzi bwe bajja ku ggwanga lino balowooza lyabwe era balowooza nti propata yaabwe era amanyi nti kyabusika bwabwe
ne gwanga lya bannayuganda bonna. Kitegedde bulungi? N'olwekyo nti ffe abalwanirira eddembe lya bannayuganda bonna okulaba nga liva mu bikolo by'abalumaama lidde mu mikono gyaffe bannyansi bakasajja b'eggwanga lino. Nga tugamba nti ave Devicom agala pulezidenti tetumuwadde ekisenge kitya? Bwe tugamba nti aveeko nga ffe bannansi nga takoze bye twagala nga tusobola omuzza ebbali. Ontegedde bulungi? Kitegeeza nti liba lyaffe bannansi naye kati liriko bannannyini lyo. Bw'okangazaako nga bajjayo ki? Nga byeko ejjepya bayita jaati. Ajja si ppya. Badde siyabangako. Jaati. Omanyi jaati omulimu gwayo? Kyo. Naye njabekawo empenga ekuba. Era muganda wange Musaasira ayitawa. Bayize ayitawa oyo. Ayitawa bamukubye okugune kumenyekamu. Kikwate. Ayitawa. Bamukubye okugune kumenyekamu era yimidde kanga akwota okukulebera bwe kuti. Ayita naye musajja w'amaanyi. Naye bamala okukumenya bakumenye. Ne mu byonna mu kuyita mu kusomoza okunula eggwanga tubisuubira. Ogambye jaati ekola ki? Jaati omulimu gwayo era kyatondesaawo ekitongole ekyo. Jaati erabika yatandika bomu zaakubadde erugogo. Bomu wa 2011 kati waliwo bomu ezaakubira ennyo mu paaka. Mukira bomu ezaakubira ennyo mu paaka. Foka za mwaka ki? Ezaakubira mu paaka paaka empya mubijjukira. Batondawo ejje ekkugu etraining erwanyisa obutujju mu ggwanga gye bayita jaati. Zemani ekitongole kipya. Jaati etulagwe jayita ku Semwayo eri kwedi kwota waggulu ku Semwayo manyiyo embuya ku lusozi. Ngabona kola yo. Ekyo bansibira yennyini. Bakubira ebi. Bakuba abo. N'ekyo nkugamba nti jaati kye kitongole ekirwanyisa obutujju mu ggwanga. Era omuntu yenna bayitawa mutujju. Omuntu yenna bw'alaba ku kigambo jaati yeesega. Aba alowooza nti awantu awo waliwo bbomu. Oba waliwo ekola ku ebyo abatujju mu ggwanga awali agenda okutulika bbomu awo batuuka jaati. Era ne poliisi yonna kagabe magye begatuukawo ne bagamba nti waliwo bbomu ejjayo essimu nekubira jaati. Jaati ekola ogwo mulimu. Kati ekintu kyekisinza okuneewuunyisa era Mwami Museveni ne guruupu ye simanyi ani ab'amagezi neddira akalulu ak'omubaka wa paalamenti ka by-election kasigazza ttaamu ya myezi 6 gyokka n'ositula jaati ekola ku butujju mu ggwanga n'ogiteeka mu bannansi. Badde sigiraba yakole neekwata emiggo n'emmundu nateka okumenya abantu amagulu ate beerayira okukuuma. Gavumenti ya Mwami Museveni jaati buli gyetegulula bbomu. Jaati erwanyisa butujju. Kati eri Kawempe kibategeeza nti Kawempe abantu bakuba campaign batujju. Obutujju obuli Kawempe tebubangawo. Bakubye abantu kibuuku. Tegitandise lwaleero. Ku nomination za Malugola nalaba candidate amaze okunominatinga nga bamusika ku pikipiki nga jaati omusajja yambadde uniform ya ffe haliwo omusolo tuteekamu ensimbi zaffe n'amusika ku pikipiki n'amukuba wansi w'omutwe. Candidate ava okunominatinga ku electoral commission nga yambadde uniform ya jaati ng'oyinza okugamba nti bomu gyategulula oba nalukola mutujju. Fesi zabo tezirabika nga bambadde obukokolo. Naye so ekyongedde okumpa amaanyi nganza alwanyisa gavumenti y'abannaki emalya zonna mu nsi gavumenti z'abanyaguluzi. Olwanyisa gavumenti yene eriko ekituufu twagala gijjako. Nze siriiko bw'oyinza obutabaako bakukube naye nze jaati speed kwekubira kankino kankyogere nga bwe kiri nate bwe tufunaanya mu nju. Nze jaati speed kwekubira emiggo kakati njitiddemu. Kakati kankweyo ekintu kimu omanye ebiyenje ebitambula ebingi byenyo ne mutoyi. Omanyi Munyeera bwe yenkana wali osanzeeko ekiyenje nga mu Munyeera bukikutte bukyambusa ekisenge bukikolamu obulono bukikwata. Naye gwe oba otunulira ekiyenje ekyo ne Kamunyeera oba olaba nti ekiyenje Munyeera asobola okwambusa ekiyenje ekisenge ekyo naye omulimu ne bukwata ekiyenje ekyo ne bukyambusa ekisenge kumpi waggulu obukyagalira paka bukyagala okiteeka.
kati otegeeza ki kakati Mwami Museveni ne gurupu ye so katuyite Munyera muli bangi kale ekyo kiyenje ye ne gurupu ye biyenje ne Munyera abikuŋŋanya n'abyambusa olusozi ozze bukolima si kolima anti Munyera akwata eriyenje n'akinyweza nekimala n'akitta n'akyambusa waggulu ku kisenge awo oli mukolima kansala mukulu nkolima awo awo nkubuulira facts singa nkugambye nti kale Katonda namulaba emisana n'ekiro nalibaddeeko naye nkugambye nti obudde bwonna tweteekateeka fe Bamunyera okukwata ekiyinje tukyambusa ekisenge tukiteeko kirina okugenda era Abaganda bagamba nti abatono olwanira mu ssanja obulali kwakwaya ogamba bangi okitegedde naye Mwami Museveni ne gurupu ye etulugunyizza bannansi ebbya amataka g'abantu erubizza bannansi bakabiza akayirigombe netekoma okwo amataka bantu bagetundira netekoma okwo bwe balitwala eri amaama we olimanyi tebagetundira nga liririddawa keyasigaza ne kalibaka poloti emu ku 10 bwali katwala ye sijja ga maama wo gwe wennyini Devicom tozinoonya ssente nzinoonya ojja digula osange enkyankuliko nayinani kakuno w'emmundu atudde ogamba nayo nagulawo dda kuza yawo ku Salama Road balitwala kibuli na kibuli kati njogera nawe kitegedde paka wagula bate wagula paka va ku ebyo nasanga obana bambadde ebyambalo ebiddugavu ng'omuntu bumpi bwebuti abo bakuuma abakungu ngamba kati kana nayo kankusomese bw'olaba nga bambadde ebiddugavu ebyo be bakuuma abakungu kitegeeza yali abbye ettaka eryo mukungu kati eryo ettaka poloti yali efuuse mukungu tunule Kalulu Kawempe kano kiki gavumenti ekagala nnyo ki ekiri mu Kalulu Kawempe abantu nga bafunye basobola kulaba wiiki eri ewedde nga bakubye omwana w'amawulire kati essaawa yali omwana w'amawulire naali bubi kati essaawa yali bakubye ayittawo bulukukutu sayitawo omulabye takubye ayittawa ye tebakubye ayittawa yekka yasinze okulabika kale anti ayittawa ye avudde ne bakubye abantu bangi nnyo emiggo kye bakola ki nti Mwami Museveni talina interest mu Kalulu Kawempe njagala kino nkimpulirize bulungi talina wadde ettondo lya interest mu Kalulu Kawempe kuba n'omubaka abaddewo NUP abali tamukosa Mwami Museveni kye yasooka okukola yaddira n'atemaatema eggwanga lino tulina ababaka 5 mu Samusinga namuli munyambeko 5 bakyenda mumeka 5 nabu baabo kiyakola ki tulina regions tulina Central wano Buganda tulina Ankole tulina Amambuka eri mu Acholi tulina no mu Busoga ne Eastern eno mu Bateeso wawwa region zonna nga bwe ziri ennya yaddira region emu eya Western region gyava ewaabwe erina ababaka ba parliament 207 koti nga waawo erina ababaka ba parliament 207 Buganda esinga abantu abangi erina ababaka parliament 91 Buganda esinga abantu abangi ennyo erina ababaka ba parliament 91 nga te babalonda batema constituency basinzira ku population z'abantu naye eri babalante ne basalawo constituency natekawo mubaka wa parliament ente zezironda anti gwe kubyamu nti Buganda yesinga abantu abangi erina ababaka parliament 91 Western region erina ababaka 207 ate nga si nnene terina na population naye banene constituency omuntu asobola okutwala constituency netwala Kampala yonna n'okusingawo singa mbanga temuli bantu omuntu atwala constituency ng'erina parliance emu okusinza ku population basi baba batema constituency basinzira ku muwendo gw'abantu guli muki mu bitundu kati mukyo nti Western region Museveni yabala nti abakapani ba Western region yonna yasooka n'abala nti kale Western yabaka 207 nti bonna bange kyede bulungi bonna bakkiririza mwani muye Lumaama kati abantu bakkiriza mu Lumaama kyola bali bagala okweteteeka mu parliament ebya Lumaama olijewa ati ya Lumaama yatumwamira kale tumwagala era yereeta yekka kireeta yafeera bajjajjaffe n'abatirimbula ng'agamba ati abalwanira n'abatta najja wano n'awamba eggwanga lino ate wamulonda ko Museveni baamulonda bwe yali avuganya mu 18 yafuna akalulu kamu Ssemwogerere yawangula n'agamba nti ageze kulwanira buwangizi bwa Ssemwogerere bwe yava mu lutalo buwangizi bwa Ssemwogerere simanyi kati okugamba Lumaama mba nnina kye ŋŋamba kutegeera
so badde nkyakumalirayo kati namanya nti lumama we abantu 2.7 abalina ajja genda mambuka manyi mambuka wasoka ne wabeerayo obunkeke bwaliyo manyi bataseko bantu mimwa manyi bakoze batya manyi bakoze bitya manyi bakoze bitya kati naganja funa abakanga baabo bwafuna abakale ba 10 aga nabagata ko 2.7 abamaze parliament ogitwala nti agatta aba Buganda nagatta aba Busoga nagatta aba Teso nagatta abawa Western Nile bona nabagatta nga bona bavudde mu West kiba kitegeeza sosola mugaya kwa parliament kyagambye nti akaluke ke nose tayina interest mbaka wa parliament waayo nembuuza kikyalinayo kikyasinga okwagala bakyalinayo ekintu Museveni kyasinga okutya mu kaluka akawempe nose gwe nze naawe abantu Museveni atyayo bantu bakuŋŋaanye era ekimuteesawo obunkenke n'ateekayo jati n'ateekayo amagye n'ateekayo minita n'ateekayo buli kika kya bunkenke wonna obuliyo abantu abakube fiya bagane okujja mulaale okusinkana Kyagulanyi n'omubaka oba n'endalukola babakubye laale abantu bafune fiya baganire mayumba ne bagenza okulonda ne wokana wangula atya Museveni tekimenya gumba ekimuluma mbe bantu okuŋŋaana Museveni atyanya abantu mu abangi okuŋŋaana ebivulo nga tubisolooza ebivulo solooza y'abantu bameka era obisololezaawa kavumba mmoza bana abantu wano kumpi mutwalo omanye emitendera emeka gyetwamu okufuna olukusobola okufuna ebivulo kavumba asikavumba ekivulu kyonna kati nga kyamaanyi tulina Bosco ne Santos bakabaka b'empapula wano emaki bakabaka b'empapula bazijjawa naguluza buli Bosco akusaba olowooza ki ekyaleeta ogenda moto kusabika nga lusala luva ku edikwota naye empapula zabwerera kuba Santos Bosco wali Santos wakyenda Bosco yaga mukama wange si zabwerere era kyo njagala okitangaaza abantu waliyo n'omusolo oguli mu tteeka ng'ogusosola mu bbanka naye omusolo era kyo njagala okitangaaze njagala gavumenti netutangaaze sagala kwogera kwona kuli njagala gavumenti etutangaaze kuba ndi musajja mutegesi wa bivulu mugundiivu omusolo poliisi yatandika ddi okugereka omusolo kuba omusolo guno gwe batugereka ogwa poliisi tuwadde taxation nti gavumenti oba esana programu ndala gavumenti poliisi etujjako omusolo enaggulu bwemala okujjako omusolo enaggulu ogwalisitmeka kisinziira ku kivulu bwe kiri ogenda kukola ku Afirika oyinza n'okuwayo $3 million n'omukulu omusanze ali mu mbeera ki oba nakubye risiti akusanze ali mu mbeera ki kyokka bw'otuuka bw'omala okuwegwa omusolo gwa poliisi yennyini okuwadde obukumi negamba njagala 5 oba 15 ng'ogenda kukola lugogo omaze okuwa omusolo gwa poliisi ate poliisi yennyini egere kuwa obukumi negere kwa sente nekkuba esente awo bantabulira awo kati ate awo revenue yennyini revenue collector gye tumanyi eyeggwanga Uganda Revenue Authority nayo neesonga naye nga wamaze dde okufuna risiiti okuwa olukusa olw'okukola ekivulu ku poliisi kati nembuuza poliisi etandika osasuza omusolo ensonga ng'otegedde bulungi shofe ndabanga abawadde taxation abasomako ebintu by'okugira kuba toyinza kuwa musolo gusooka ate ne revenue ejja n'ogiwa omuki ate omusolo gwowa ku poliisi batugamba nga tugenda okukola nti nno naye byonna tubonabonya bwabwere tunapyonyola eggwanga tebirina mugaso ensonga eri emu bannansi twegatta walinga kalyako ekiyenje ku munyeera twegatte wamu tukwate ebiyenje tubikulukuse tubiteeke tulina obiteeka tumuggyeko tutya twe bannansi tunagamba nti tukoye Museveni tokunga abantu kwekalakaasa ate kwekalakaasa kuli mu tteeka tetwekalakaasa erya Uganda tulaga butali mu matevu gwaffe tutandika tutya tubuuliremu omuntu waddembe ne Besigye yaladde mu kkomera nga yeekalakaasa ye yennyini ng'atuddamu obutali okulumu enjala awo tuyinza okukeera kuba tuganda kati ffenna bannayuganda tugaddewo amaduuka gaffe tugenda keera kutula ku street okumala emyezi 2 Museveni tuviire tetulina jjija tulina kintu kyonna nzeno nalina ekiteeso nga njagala abantu bonna mu Uganda yonna beekunga bulwala ba poliisi bakyame bayingire ku poliisi bagende tuzze tusiba ekyo nayo kikulu obuduukulu bwonna bujjule mpozi awo wonna bwosanga poliisi abantu bayingira buyingizi kubanga poliisi ono tugenda okwekalakaasa etukuba leka tugende mugenzi oli ku poliisi abali e Masaka abali e Mpigi abali ekadde nkulu nnyo ab'ekitala bagende topiki yaki yakwekalakaasa topiki eyokubiri waliwo ennaku zonna tukubira okwambala ebimyufu
bakusanga n'ekimyufu kyonna era mbadde njagala bannansi bano batukkirize tuwengayo ennaku nti ku lunaku olw'emmaani olwokubiri olwokusatu Uganda yonna muntu alina essaati y'emmyufu alina ekyambalo ky'ekimyufu alina ki tumalewo kuba gwe ebyo oli mu kwogera nga bakubani nze bankubadda kati kankubula ekintu kimu muganda wange tebakukubanga bajja kubanga bakubyayitawa ate kataliyo sasa kyogamba ne Museveni taafe ennaku zino yakamwana kijja mukamwa wake anatera okugenda ewa kitaawe Katonda kyakyogerera Kololo oyinza okugenda ewa Katonda nga tofuuye kakasa ate najja kugenda ewa Katonda tasobola kutuukayo kakasa nti agenda ewa Katonda tasobola kutuukayo ajja kutuuka anti toyinza kubonyabonya toyinza kuba mutugumbuzi bwotyo naye Museveni ababonyabonyeza ki singa omusajja akoze eggwanga lyaliyagala kikyatakoze mbuuza gwe kansala akati ekisumba abantu kalenda Museveni yagenda okukwama kalenda aliwo kolas abawo okuyita abayi kolas akyali awo namugambawo dda kakati kamuwa ekyangu ekiriwo yadogereku ewaffe gyembeera omanyi ebugoloobi eruzira omanyi kye bayita Old Portpelo Road ani Old Portpelo Road oluguudo olwo bakola tugadde Portpelo liyita ebugoloobi netutanirwako nenakawa nelya netane ku Meat Packers gye bayita Old Portpelo Road oluguudo olwo bali mu ddukola oluguudo olwo bayisa budget nga buli kilomita egenda kukolebwa buwumbi 10 bali asabye 10 n'obu ntakala mumpuliriza nga buli kilomita egenda kukola ki buli kilomita Parliament yayisa bagenda KCCA yagenda mu Parliament ngesaba sente zikola oluguudo olwo nesaba obuwumbi 10 na bumeka 15 buli kilomita era ne bagibuuza nti obuwumbi 10 na bagenda kukola mulimu ki n'agamba nti Old Portpelo tugenda gaziya ku luguudo luno akati bagala ku Portpelo bagamba enguudo za Kampala zonna zibakola ne bagamba bagala zikola ki zigaziya bazize ku mutindo gw'ebibuga ng'enguudo bezikola ki bwe ziri ne bagamba ekizibu kye tusanga abantu bazimba dda mu nguudo bayisamu ebikomera byabwe kuliko ennyumba zaabwe sente zigenda kusasula baki budget ennene egenda kusasula abantu era njagala mugendera nnyo kuliko ebikomera ebiriko ne X bagenda babiteekako X ne kalenda bapimawo ko bamujjukira nga ne bateekako X mu genda obuuze David wa kalenda nali manyi babala abantu olwo babalanga bikomera bagenda kumenya nga babuzaabuza bwe baamaliriza Parliament ne basa tugenda bawo obuwumbi 10 naye contract y'ennakawa y'okola oluguudo yalimu okukola malamu yalimu okuyiwa malamu yalimu okukola buli kimu naye kati nayise ennakawa kyentwalidde obudde n'obujulizi mbuyina nsobola okubulaga ensi bakolokota bikolasi ebibaddeko n'okugundi nebabiwembulayo ne baddamu ne babinyiga emmotoka neddamu n'ebiyiwa wali nebabinyiganga malamu n'amaani bayoko stone das buno obuyinja obakonyekonye ne banyiga ne bayiwa kolasi anti bana kusasula naye nga kilomita emu eriko obuwumbi 10 naye nga teri kikomera na kimu kye baamenya teri nyumba ya muntu yona gye baamenya era nabadde kampuni bagiyita ZCCC y'Abachina ZCCC yakola oluguudo olundakawo nadde njogerako n'omuntu omu yagala nti bo baba obuwumbi buna okola ki buli kilomita baba obuwumbi bumeka buna ate nga kubaako ne vaati z'abakulu kitegeeza nti obuwumbi 6 buddeyo wannakyemalira tugenda mu campaign waliwo akatambi akafuma mbikakaawo kali mwana muna Kenya comedian yakola budget yokola oluguudo kakati obunyaguluzi obuli mu ggwanga lino obunyaguluzi obuli mu ggwanga lino n'emberege tuuka emulago otunulira abantu bakunkumbuka yosagala nabbi genda mukuba bannansi babikola ki babimanyi naye nze kintuuza wano kubuulira bannansi kituufu nti nga twagala okutereeza eggwanga lino tulina kwejjako olukokobe tumujjeko tutya nakikubuulidde twambuke nakasero kati oba tulinde kalulu anti fe tulinza akalulu kano twagala kumenya mateeka era kampu ya Kyagulanyi ye kampu yokka esinga okugoberera amateeka ng'ate buli kintu tuyina ekisobola okujjako mwami Museveni ogezanga amaanyi g'abantu kyekisinga ebisigadde bikolebwa abantu ate olina abantu n'obuuza wamaliwo ekisinga abantu temubayina musajja babadde
babadde bakuba emiggo babadde bakuba baki Kawempe babadde bakola effujjo mbu ndabye abantu kumpi mutwalo mulamba plus ate nga bakubye abantu emiggo okubalemesa okujja kulaale naye waliwo omwana wadde ku mmotoka awo bamukubye omuggo nasigala nga alumba omusirikale ninga kati ono tagenda kufa mufi ono kati okole ki kati yakubye omuggo kati okole ki akwepaka lwakutta nze olutalo ndulabira eno bbali ndi mutiitiizi akati Devicom tulina kunyumiza akagero k'omusota kansubire okategeera bulungi nakawulira nnyo nakawulirizanga obuteerwanako simanyi kyoligamba bazzukulu nabaanabo mubagamba Museveni yabuulidde nze sifa lwaki ninda abazzukulu lwaki tegwa mu mmotoka newe bakubya ayitawo gwe okutuka nengamba katonda wange akati Devicom njagala ompulirize nnyo awantu wano wengenda okwogerako twagala ogenda mu Uganda empya twagala ogenda mu Uganda ey'abannansi buli muntu yeyagalya mu nsi twagala ogenda mu Uganda mpuliriza twagala ogenda mu Uganda nga mu ddwaliro waliyo eddagala twagala ogenda mu Uganda ng'abaana ku ssomero waliyo ebikozesebwa twagala ogenda mu Uganda ng'amakubo makole twagala ogenda mu Uganda nakunyumiza ku gundi ya property rents zino zebasolooza sente eyo program esaana mpanvu mumanyisa ezo zibawa omusolo zino property rents oyo bwe basolooza ennyumba z'amayumba zino ez'abapangisa mumanyisa ezo zikola mulimu ki esente zayita mu parliament tezayita na wano zitya parliament yayisa property rent oyo era nemuteekako nebyeyina okukola property rent sente ziva ku property rent kuliko sente z'akasasiro nti ennyumba eno ekigisaako omusolo ogwo eddugaza ekifo nti abantu abalimu balina kaki kasasiro emmotoka zakasasiro zina okujazagyeko kasasiro zigendagendako sente ez'okubiri eziva ku property rent kuliko okukola amakubo ago buno obukubo obwomunda tebayita nga bagenda okwebaka babukole babuteekeko n'ebitaala nti omuntu abeere ng'agenda okudda ewaka ng'amataala gakola ki ng'amataala gaaka era sente ze zinaafikkawo zirina okudda ku community bagambye nti okusiriza ku Makindi oba ku Waswa zone twasolooza obuwumbi 14 nitaggyeko sente z'ebitaala twazeeko ez'amasannyalaze twazeeko ez'akasasiro twasigaza obuwumbi 3 obwo bwe buli mu akawunti yaki ya Waswa zone ezavudde mu property rent era sente zirina okudda mu community ziyamba abaki abantu abateesobola sente ezo ziva ku property rent oyo naye nkulayirira sente za property rent tebayoola kasasiro tebakola amakubo tekuli bitaala ku makubo omuntu mu capital city walisiriseeko njagala mbuulire ng'oddeeka w'oyita mu kkubo wowe osanga ekitaala wowe osanga ekitaala wowe waliyo ebitaala gy'osula obunnamwaya obwegyo ebiri nze ate nsula bunnamwaya oli wakoze nze nsula mutungo biine tebiriiyo ewaffe Jacobo tebiriiyo ate nebyolaba ku kkubo biri ku maini twogera ku makubo agakkirira mu bantu gye batemulira abantu gyebakulira ababodaboda obuyondo kyekibavuza piki ekiro mulwaki mutambula ekiro tambula ku bigere byange kyogamba nti noba otambudde ekiro bajja kukuba gwenyini akayondo abankubidde bwerenza ate bamu na ssere kati ekitwogera ku kyatizalose za property rent ezo okuteekako ki amataala ago era nentutembera badde nkuwa Uganda kale tokola ki osobola okuddeeka ng'ekkubo lyaka nga naali eri mu korido omukola ki nga n'akakubo kakole buki bulungi nga totulugunyizibwa gavumenti ejje eyaffe ey'abantu ng'ekulembera mwami Kyagulanyi His Excellency President waffe egenda kuteekawo political status ey'omuggundu mu ggwanga etya obutaddamu kulaba kintu kubba bululu obutaddamu kulaba muntu kuba emigo kubanga ekireese emigo egyo kusobola kulaba ajja ng'eva gyevudde tegulwa bomu ejje mu constituency yenna ekyemalira okweremeza mu buyinza naye bwe mala okuteekawo ebisanja by'omukulembeze nga kobe ng'oli mulungi otya tosukka bisanja bibiri noddeeka abantu ne bakulabako kiba kitegeeza togenda kulaba ku mundu yonna togenda kulaba ebisanja bibiri n'alekerawo singa batumuwaddemu His Excellency Robert Kyagulanyi agamba
Ebuya n'abifuga kweli. Aba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yesigama ku bantu. Tuliriza nnyo point eno. Era buli lw'abalajana agamba mutuwe obuyinza mu abaki abantu ko bannanyini ggwanga lino. Mwami Museveni berajanira abantu ne bagaana yeyambisa ebyokulwanyisa ebisi n'akwata emmundu. Kati abantu bagaanye n'Kyagulanyi ayingire ensi. Njagala ompulirize. Abantu bakkiriza. Era gwe olwaleero. Mwami Museveni ne gurupu ye bakwata emmundu ne bagenda batirimbula abantu kumpi omutwalo mulamba. Kati tubawo obusaale. Twagala busaale. Wagala ki? Bantu bamala. We bali kati era tukirako tulinze kalulu kano ketugenda. 2026. Kyagulanyi yagamba. Era singa Mwami Museveni ne famire ye. Kamutanda ku mulundi guno. Nabba akalulu. Ate tubulira byabakama. Tagezza n'akola ekintu eky'obugwago oba eky'obusiru kyonna. Yakikoze dda. Era ensi emutunuulidde agenda kutegerekwa nga ekyo kintu yalinga emutunuulidde. Abaliwo tebaali batuufu. Abaliwo wano bazze kujjako Mwami Museveni kutereeza. Kati singa byabakama akanalangira Pulezidenti Museveni nga ggwe kansala Sibagala ogenda kukola ki? Omuntu omu kubanze tombala sijja kubaawo. Nkugambye gwe wejjeeko. Nkugambye nva kuwa lugerero nti omanyi onyeera. Mumanyi bulungi nnyo. Nkugambye omanyi ekiyenje. Ekiyenje kiba kinene. Kamunyeera kaba katini katya bwe kati. Naye osanga mu munyeera nga bwambuka ekisenge ku lusozi no sina wansi nga bukijje wansi bwambusa ekiyenje kinene bwekiti. N'ogamba kitambula kirabu naye nga bukikutte singa byabakama bukitwala. Singa byabakama ageza bugezza n'atalangirira muntu mutuufu awangudde bumunyeera bugenda kwegirawo ebiyenje. Ate kati wanalangira omutuufu nga Museveni yawangula. Tasobola kuwangula. Bulijjo tawangula. Ate yawangula ddi? Museveni ojja. Buli anti Museveni yajja mu buyinza bamwegalo n'awangula. 2016. Nkubuuza Museveni yajja mu buyinza yawangula wa? Yayingira ensiko. N'akola ki? N'akuba abaali baliko n'abajjako. N'akuba abaali baliko n'abajjako. Ng'afunye obutabo obutali mu matuufu mu kalulu ka Kyala. Wawulyako ku Mwami Museveni ng'ali mu kampeyini ye mu bitundu by'embalala ng'agamba akapapulo tekasobola kumpangula. Koota pini. Besigye n'amugamba nze na koota pini na Nnyondo ngenda gikuulamu. Naye kati singa Besigye ava mu kkomera najja ne yeesogwa Pulezidenti ne Kyagulanyi nga wali ogenda kulonda ani? Tato ekyo ekintu ky'ombuuziza kizibu nnyo. Nkugambye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Pulezidenti w'abantu gwe baalonda. So ntegedde bulungi kubulira. Era neggwe omanyi Kyagulanyi oba tomumanyi? mulengedde ne kawempaawo. Abadde ayogera ng'aliko omususa nga tasalikako mu maaso. Njagala nkubuulireko ekintu kimu. Ova ku musajja eyali omugagga nga muvubuka muto ng'alina eryato asobola ogenda ku mmennya nali ndowooza Kyagulanyi mu bintu by'ensi eno yali abulako nnyonyi. Yali abulako nnyonyi na ntebe. Nnyonyi yokka okuba ng'ali obulamu nsobola okugweko okufuka kayonyi kange ne ngenda Kaaluwa. Ebisigadde byonna yali abikola ki? Ng'oyagala nnyo ebbubu we. Yali abiina. Anti nkugambye ova ku muntu alina obulamu obulungi. Alina amaka oyita ku geeti nga nnya. Tesanze mu byabufuzi. Buli muntu amaka ge yali egombye okubeera mu buli kimu Kyagulanyi yali akirina. N'asaddaako obulamu bwe obulungi. Najja lwanirira ensi ye. Yasaddaako obulungi bwe bwonna n'obulamu bwe yalina obulungi. Njagala ayina buklipu bwe yazanya takyalina bulamu bulungi. Toyinza kulwanyisa dictator Museveni n'oba n'obulamu obulungi. Buli wamu yeekengerawo. Amuti. Buli wamu yeekengerawo. Nze nabuuzaako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ne mbuuza His Excellency totya kufa. N'agamba obuuziza ki? N'aba akasajja tekaakutte. Yanziramu n'aŋŋamba nafa dda. Kituufu. N'aŋŋamba naye tulinze kuzuukira nga Yesu. Netumbuuza okuzuukira nga Yesu kwe kutya. N'agamba tunamala okuggyako Museveni ne guruupu ye abasajja abo. Tugenda kuba tuzuukiza eggwanga lino. 2026 ne bujja ku makya ne balangira Robert Kyagulanyi Ssentamu Ssebaggala ng'okyali mulamu nga Mukama akyakuyambye. Ojja kubaawo. Kiki oyinza okukola? Tewali. Olw'essanyu eringi. Tewali okujja kwebaza Katonda ne mugamba Mukama Katonda weebale kuddiza bannansi ggwanga lyabwe. N'olujja mu basajja abagwira tali bannannyini lyo. Kyero kiwulidde kyokka kye nneebaza nti Mukama Katonda weebale kumpa bulamu
kutubiza ggwanga lyaffe nga tukyali balamu. Nja kutegeeza kyali wange IPK studio wali awo ku Kyebusaabala kakolansi we kakoma olwa kapande kaliko na bloka oyimira kapanda awo nyinsa zero ne church waggulu nja kutoka bya ngotokera kwesimbawo kama ngenda kwesimba abantu be mutungo naluli nabatumira zone 1 zone 2 zone 3 koze janga kansa LC5 kansa lero C3 yamanyi ngo bashoze ku 5 nenda nino muri munje gwo kutabala eggwanga lino ngo litabala olagawo okutegeeza ensi kye tulina okukola mu 2026 badega atongo mulimu gwa wiso ofumbira yatekedde okukola omugizi tulina okutambula nga tulina okutambula eggwanga sosobola gulekera waiswa mufumbira alina ebikolo bimeka nakola dibwe nze ne bwemba siwangudde ngamba gweokola ddi okufuna ssente nga gwe omuntu ayina nkola tokimanyi gwe tamanyi gwenkola ntibeera tupulidde ogamba twatambula eggwanga yokola bivudde political season eriko season tweteekerateekera nga bwoga nti ekyeya kijja nosavinga embeera gyo noyitamu mu kyeya kozi kansala fiya bakola ki kansala 3 ye muntu akiikirira oba ye mubaka abantu gwe batuma mu lukiiko olwa division oba municipality oba town council okutwala ebirowoozo byabwe. Era kansala oyo bwatuuka mu council kati nga bwenkikirira mu zone 1 zone 2 zone 9 ne zone 10 ebyo nti bw'otuukayo oleeta obubaka obwo era mu kanso mu kanso etteeka liri nti omubaka wa paalamenti w'ekitundu ekyo yali baddajja n'abula mu kanso kuba oluusi abaka ba paalamenti bafuna budde busobola kugenda kutuuka zooni ku zooni kati nze bwe mba mbaze okujja ebirowoozo eri ku ground n'embituusa mu kanso omubaka wa paalamenti asobole okutegeera nti nategedde ekiri ekizibu ekiri emutungo kiri bwe kiti nategedde ekizibu ekiri egindi naye ng'ebintu ebyo abijje mu ki mu kanso kitegeeza nti gwe kutu okusokedera ku ground akweta mu kanso naye kujjawo nga mmaze okusa resolution nekuteeka mu paalamenti. Kati awuli ofuna ssente mmeka omwezi? Oyagala musaala oyagala setting allowance oyagala mmeka? Nja tusiibula abantu nja kuzoogera sente zibafuna kansala nja zoogera si nyingi zitiisa bafuna milioni 2.8 buli mwezi ojjako omusolo ojjako kansala mpola buli mwezi ofuna 2.8 anti ate kujjako ate ne kankole n'ekyo kimu 7 kyakola eggwanga lino yaddira eggwanga lino n'alifuula nafuula abantu ba beggars abantu basabirizi nalina kyogerako nti omuntu wala kumunabyabufuzi yenna agabugambi kansala kenkulayeko sikyavudde bwekeerako mubaka gabya nabyabufuzi funa omukisa okeereyo ojja kusanga layini ekoze eki buli omu ng'aleese ekizibu ebo bawe ssente kati omuntu afuna milioni 2 nga kumakyalina abantu 40 ewaka omusubira kufisaako ssente mmeka ate omuntu alina emitima egyamwoyo gwa ggwanga tusana ne sukaali wa mayumba n'omwa ku mutuuze nagamba mukama wange nze omwana suzaako aba bajja basudde obwana nga bulinnya yagikoma eno kyovula tosiirayo wabala mbeerayo nkugambye bijja bina nagikoma eno naye nga ogwo gwali badde mulimu gwa gavumenti okuteekerateekera eggwanga lino ekyo kyekyagala okujja bantu mu ggwanga erisabiriza okubajja mu beggars babeere bannannyini ggwanga lino era okubeera basabiriza mu nsi yaabwe. So nyongera okutegeeza nti bane kansala nga tuwayawayamu nagamba bwola ekifaananyi nga kikyankala nnyo omanya focus muli kansala ono munywanyi wange nnyo naye kati ogenda kuteeka comment section ekyo oyagala kansala ayogereko wiiki eraabezzeeko naye nga ye musajja munabyabufuzi mugundiivu era mu 2026 odda ku 3 wennyini sibuukira wadigenze ku 5 okujjako kampiseewo kano ogezeosikiza okutumirako oyina abantu oko waliwo yagambye kozi yagambye ekifocus oli wadde osobola mu comment mukyala bamuyitaani yagambye omusajja oyo ndowooza yatuddeera enjoliza bingamu sobola otumira kansala kakati ekyokusookera ddala ngenda kusooka ntumire era pulezidenti wange sijja mutumira nsookera ddala okutumira mukama wange leader of opposition wekitiibwa Joel Ssenyonyi era ne muloopera sinafuna budde kutuuka mu ofiisi ye manyi puroguramu zino bazigoberera baziraba ne muloopera oluguudo lwa Bugolobi ye yekka gwe twasigaza mu Kampala wano sente y'omusolo gyeba ekutte ng'etekomoka
era mu parliament yalemera ku kisaawe wano kisaawe kifuuka ekisaawe abeddwaliro baalitandise gye baggala bangeredalwewa baalitandise nti mu byonna ki kyetwogerako nti abantu ebawa ssente z'okukola enguudo gyali mu palamenti nga bayisa obuwumbi 10 abantu nga bakozesa kolasi gwe bajjako gwe bazzaako nga tebasasula kintu kyonna bagende balabe ssente y'omusolo gwetoba okukomoka koti Portobello Road abantu abagamba okumenya ebikomera abagamba okukola ki era Kampala City Council executive director ndowooza omulimu guno omukama wange leader of opposition Jebero Sonyonyi ajja kukolako bulungi era kuba yekalo twasigaza asobola okulonda ssente y'omusolo omuntu owokubiri yembaka wange wa parliament ani akutwala ensewa baka nja kuwulira bonna abantu lakuba abantu alabangi ngamba gwe yiwo gy'osula emutungo bali mwezi Ronald Nsumuga agenda okuba Lord Mayor w'ekibuga Kampala ddala awo wali ogenda okukomba essowaani oyo yembaka wange wa parliament sebonze ewaffe gye banzaala emitiana wali Zaake mbaka wange wa parliament ku Easter Sunday tugenda kubeerawo emitiana n'omubaka Zaake okuyingira 13 agabudde naye simanyi bakinaggwa ebintu bya Jemba mutabani osimanyi katusabe Jemba ono kiweewa owaffe w'ekasanda yoyo okuyingira 10 ate naye kasanda nze eri mukojja ekasanda eyo ate nayo antwala ya Patrick Nsamba nze nina omukisa sina mbaka wa NRM n'omu mu kitundu bonna abantwala NUP kati so nolekyo mbadde sinamaliza kusoma tisebo ntulira akugobye tumira ku mukama wange ayegwanyiza ekifo kyaffe ekyombaka wa parliament yagala okusikira bali mwezo ate nga yamyuka omwogezi w'ekibiina kyaffe waliswa mufumbira yagenda okudala ewa bali mwezo ngambye yeeyagaliza saagala mukooti ng'ekibiina kyaffe bubi otegedde bulungi ngambye kubamu kubakola ki kuba yeyagaliza naye ekibiina kino akisazeewo ekimuwa fulaga ajja kufuuka naye ekibiina kisobola okugamba nti awaliwo akusinzeeko nga yalina ku nkizo gwe bajjojjiwa omukulu waisa omufumbira mu gavumenti gye twagala abasajja abateerya ntama bwabeera omubbi agambe nti mubbi agambe nti eryo bbwa si nkovu waisa omufumbira ennaku yayisa mmejjala bweyisa eggaali mufumbirwa ebbwa liyita bbwa tagiyita nkovu kati so twetaaga abasajja enkulu eyo mu palamenti ajja okusobola okugamba sipiika nti nedda wali muddugavu kati oli mweru kakati mu byonna twetaaga abasajja waisa omufumbira naye ekibiina kyaffe nkisazeewo okumuwa kaadi tusabe ekibiina kimuwe kaadi naye gwe kinaaba kiwadde yenna era nga bwe nakisaba ku Nalukoola neŋŋamba wekitiibwa alimpedde Nalukoola naye gwe nali mpagira mukama naawe era gwe bakola ki kati gwe kibiina takuwa kaadi ojja independent sisobola kujja ate mba nzize mu nkola tugenda bisigaza anti nze kiri ku likodi sisobola kwesimbawo nga siina kaadi bisigaza ate njagala kununula ggwanga lino ate kati kiba omanjolesa mululu tujja kuyita kansala kyogamba nti ekyokuba kansala kikyusa eggwanga kansala akyusa eggwanga nti era akoze nnyo kansala akyusiza embeera y'eggwanga olina kukyusa gavumenti zo omulimu gwange omukulu gwakujjako mwami Museveni na gurupu ye omutwalawa nina okutegeeza ensojja muwulire ebi mwami Museveni byakola ate omulala gwe tutumbidde ate nakutuuka okujjako waliyo mukwano gwange ennyo anjo kyayo bamita Summa naye tali mu ggwanga muno ali bweru ali mitala w'amayanja sijja kwogera gy'abeera Sumaiya naye anjo kyayo tukutumiddeko Sumaiya yange ola akamesegi kano essimu yange kwerioko olufogasa banye okukola omutombi alagisaako nezija gikusindikira oba ojja mu inbox ojja mu comment section nosaba eya focus tayita buto abantu mwabuzi wakyagulayo nnyo era bw'alaba embeera nga sibagala kakyeyo Summa oba yoli ya postinza gundi oba muzayi wa swa vakatatendwasi era ndozaya kasi oyo so tubadde wali asigadde waliwo omuntu gwayogedde wali abuuzizza nti mwami Ssebaggala wa NRM oba onvumye ekivumo ekyo kivumo era njagala mbabule madamu Silivia muddemu munaye madamu Silivia omulungi nkulamusizaako era webale tugoberera nze Ssebaggala Gordon owa NUP era omwagazi w'enkyukakyuka ayagala okutereeza eggwanga lino era alwana okulaba nga eggwanga tulijja mu mikono gy'abannakyemalira tulizza emikono gyammwe bannansi era abagala okweyagalira mu nsi yammwe kyenkanyi so twagala ogijjako nga bano beeyagala ate abalala nga bakaaba twagala eggwanga nga lyaffe ffenna nga buli omu yenkaane munne
Madamu Dola kutumiddeko naawe munna batugoberera ku Davicon promoter tubatumiddeko tubeerawo nga tukola ne muganda wange focus mpola mpola oba promoter Tamala teyabulira wakati yatuddukako ayinza tubeera masimu alagala tusombuwe naye ng'olunaku olwa tugenda kusukako wano mu Davicon sebo tompa sente kasera nga ku road mayor wa Kampala abantu baganye ko bali mwezi oyo sajja mulungi era abanna Kampala beetaga omusajja alinga bali mwezi oyo ngamba kukyusa gavumenti eno nga tukyusa okutereeza gavumenti bali mwezi tumuwe bali mwezi agireko ekibuga kiba kyaliwa focus nnyo bali mwezi ada yana kuba kamera oli kibudde ng'omwogerako bali mwezi nnyo agireko baliwe nnyo ate omubaka Betty Nambozi tumulekere mikola ddeyo talina ttabu ate sesa bulungi ate mu palamenti mu nsi yonna omubaka wa palamenti bulijako okuba mu parliament experience era ndako mali ku nsonga eyo nti omubaka wa leka nkumalireyo saagala tuleme government kino kiri Uganda wokka n'ensi zina demokrasi na gye mutenda omubaka wa parliament waliyo mu America wa parliament amaze emyaka 5 omukyala amaze emyaka 5 mu parliament naye ekirungi ku mubaka wa parliament timu abalonzi olunaku lwe mugane tumukoye musobola omujjayo kansa kijja tukole wiiki ejja tugenda kutematema ababaka abagenda okujja abali mu industry yaffe bonna eya music bonna tugenda okwogerako bonna mbakulekedde bangi ne Kalifa ganaga mu Kalifa North ne Kalifa n'abamuwadde kati bagenda kumulonda ate kyekizibu ekiriwo akati Kalifa nzagereke maye kiri kimobeda kyagulanya agamba Kawempe wanu nalukola katatenze his excellence kigambo kyayogera kinjogera nange nali okubagira Lusa Luwemba nalo okuba nti abateeka g'ekibiina gagamba nti Lusa Luwemba wali njagala nnyo nga bamuwe kaadi nnyo enjala kaadi agifune kubanga muvubuka mutono ye ekibiina wekyasalawo nekigamba kansu nalukola ate nga kansu nalukola omanyi nali nakolako neddanzi mu paaka empya eyo nga nali namwerabira bwerabizi naye omwagala munjukiza nansiiga n'ebifaananyi nga tuli naye nga ndi toto bwenti so abantu b'e Kawempe tubategeeza nti ebizibu ebiri kyali mu Kawempe ebimula abantu bwe bakuba emiggo kati kiri gy'oli okukwata akaluluko olw'okumula tasaanidde naye nze nduza omuntu naayagala enkyukakyuka genda olonde kanso nalukoola naye nga sikufoosinga bw'olaba nga tasaanidde londo oyo gw'ola agosanye okuwa akaluluko ojja kuddamu otukaabirire musiibe bulungi